Nkulamusiza wenna mu mbeera gy'olimu tunyumyemuko nate anantegeera buli wobanga oli maka go oba mu maka gammwe gwe alina enteekateeka z'okuba n'ebibala mu luggya n'ebibala mu maka ebyo ebyobuwangazi n'ozigamu ekikolo ky'omuti nga gwambala omuti ogwo nga gwambala nga gugenda vaako ebibala ebirungi ate nga gufutuseyo obulungi mu ttaka buvunaanyizibwa bwo okuguwagulira ebiseera ebisinga n'oggyako amatabi n'oggyako ebintu ebyemezaamezaako gusobole okukuwa ekibala ekirungi ky'oyagala nabuti bwe buli mu politics oba ebyobufuzi bye tulimu nti twamala okuzuula ekibala ekyo omuti ogwo genda otuwe ebibala oba ensigo ez'embala ezitasangikasangika buvunaanyizibwa bwaffe okuprotectinga oba okugaadinga Robert Kyagulanyi Ssentamu buvunaanyizibwa bwo okumukuuma paati ye yagikola dda era n'agimaliriza paati ye yaliwa yamala dda okusindika oba okusimba emirandira mu ttaka okweyolesa nti nze ndi muti gwa mbala yeyo paati gye yakola mu byobufuzi kati paati esigadde ye yaffe okumuprotectinga kati wamala okusimba yateekawo amatabi ago bebano sections ezino muyambako mu byobufuzi ba councillors ba MPs biki n'ebirala kakati fe ba bloggers ababeere n'ebbali fe bijimusa abalabirira Kyagulanyi abeerewo simanyi obona akategeera Kyagulanyi takyali wa bulijjo kumala gafanga munyeera ekyo tekikyasoboka nti stage mwe bali balina okumuttira eyo Kyagulanyi yagibuuka ne tugamba gaalimanyi ga Mukama na bwongobwe strategy kije bakozesa katikati government gyekozesa strategy gyesigaza okukozesa kwe kunafuya oba amatabi Kyagulanyi gagezaako okuteekawo kyokka mu kubanga amatabi agagateekawo ne gavumenti ereeta abantu baayo betujja okuyita amatabi ne beefuula abalungi ne beeyigika mu balungi nabo Kyagulanyi n'abawazi kaadi oba n'abasembeza kubanga mukulembeze kati amatabi ago agaleeta ebikoola getusuubira okuba nti buli kimera ekirungi kyandibadde ne klorofiiru buli ekimera ekirungi kyandibadde ne klorofiiru so waliwo ebimera ebirala ebitaba na klorofiiru naye ekimera ensigo eva mu kimera nga kikozesa klorofiiru kiba kyanjawulo nnyo era kiba kya muzinzi so government kyekola amatabi gano kati Kyagulanyi gatandise okusuula oba nabo ge batandise okutiyigikamu esuulako kye tuyita enzirugaze kyekintu ekikyasinza okubi nti kiyonka ettabi ne likalanga ate nakyo kwennyini kwe kiri waakiri nakyo nekikola ki ne kifa kati bino ebyobufuzi bye tulimu ngezako kuyitira mu Luganda olutuufu kubanga oli political science oli politics oli owa rocket science twamuvaako tunyonyole ne bamaama baffe ne bawala baffe babitegeere mu bufunze Sauda Madada twandibadde tetumwogerako essaawa eno ago ge mazima twandibadde tetumwogerako naye tugenza okulaba ng'afuuse enzirugaze batandise okumuzimba obuto akomewo oba mwakyegendereza obadde foot soldier ebbanga lino lyonna era nakati nkyali kivulaba nkyali nti era newunyiza lwaki wambadde ebintu bino kubanga ekibiina already wasaze okujja nga independent tebakyakubala nga memba waabwe nze ndi leaning independent NUP leaning yes ndi wa NUP bakulaze nti tebakwagala akagambo ke yakozeseza nti I respect my president nga bwe yajjanga akakozesa kandi badde kamumalira obutakola nsobi gye yakoze singa akuyita ne mwogera are you ready to pour emyaka gino gyonna amaanyi go legacy gy'okoze mu NUP? I respect my president. Bw'obanga okkiririza mu setup za president wo ngera naawe omwagala kitegeeza nti oba olina okukkiririza mu organogram enteekateeka z'ateeka organogram enteekateeka sijja kikubanya mu Luganda mujja kunyambako abamanyi Oluzungu enteekateeka ezo z'ateekawo wandibadde ozikkiririzaamu n'otakola bibyo kubanga yakunnyonnyola bulungi n'abannyonnyola nti omuntu yenna ataafuna kaadi
tojja kujjanga independent naye gwe ogezaako ate okulaba nti wakubira ddala ebintu bye bakugamba n'obijjawo n'ogezaako okuteekawo embeera buli w'obanga okkiririza mu pulezidenti wo oyiba olina okukkiririza mu badelegates bakuteereddewo bw'oteekawo embeera nti pulezidenti yekka yalina okusisinkana yalina okwogera naawe kitegeeza oba omunafuyiza from ground zero ne byakola nti bya kisiru kubanga ye yakola setup eyo gw'oyita pulezidenti. Era bwampita nampa ensonga ne muwe zange ne mpuliriza ezize nsobola ova mu reesi. Thank you. Layisi nnyo. Layisi tekirinamu yadde eddakiika. So buli wagamba nti president yekka yayinza okutegeera oba omunafuya n'enteekateeka ze zonna zeyateekawo osinga ekifaananyi nti abasigadde bonna abali mu EC electoral commission abali mu electoral commission ne vetting process bonna babi era basiru okitegeera akalala kengenda okusaba Sauda Madada saagala nnyo nafuya ate mukulembeze nti yalina okukuyita wanampita yalina okukuyita then olwoke weerowooze nze ekiraga nti kaadi wali togigwana kiri kimu kyokka kasita wakoze ensobi gye wakoze yerwa nti ekintu kye bakwerako ne coaching ne bakuteekateeka ne bakuwa coaching emala ne bakugamba nti anaaba tafunye kaadi ayimirire emabega w'oyo anaaba afunye kaadi oba okitegeera bulungi ne babawa coaching nga tonaba nakukiyingiramu era n'okkiriza okwetaba mu mazina g'enkima ebiragiro byonna wabimenye from the word go okitegeera ne kiraga nti wanafuye mu mission yo kati wano wetugenda wenjagala otegeere tutegeera tutya nti mbega oba mbega tumulaba tutya naddala nga mbega munafu oba ojjukira omuvubuka gwe bakola Sama yali akola ebyekisirusiru okitegeera wasudde step n'oyagala okiveemu oba okiddukemu awo n'enfa kakati oluvannyuma nga amaze okufa nagenza okulira gw'obadde otiribiyita naye Zahara Ruyirika atandise okulaba ng'ekintu kigenda mutuulamu yekka n'aleeta embeera n'agamba nti tasobola kunsiibula ejo statement yadduse media houses n'agiyisa we yamaze okugiyisa esimu ezaddiŋŋanyaawo zemwakuba engeri gye mwayogeddemu wabitegedde byonna ate emission tennaggwa ddayo wadduse emisinde mingi nojjayo kombati ya NUP gye wabadde osudde ebbali nojjayo kombati ya NUP noddayo mu bakama abo baddemu bakusunsule bakubudeebude then n'okusiigira eggwange nti Kyagulanyi mubi singa abatakuddiddemu ebirungi by'okoledde NUP wazizzaako kombati fe abagezi tulaba nagambye ffe tuli babi nnyo si buli mu ategera politics nti agenda kwesimbawo kuba MP oba bwa kansala nedda senga Professor Kazibwe owa CBS senga ye president wa Uganda essaawa eno so Luyirika we yakoze ekyo n'agamba nti ate tayinza kunzikwako n'enziramu n'enfa jjukira nebadde nafudde dda so byonna bye mwayogedde ng'oli ne bakama abo byakuteekateeka era gye waddukidde ate yeeyo gye tubadde tusinga okuba era woba obadde tobiwulira kitegeeza nti oyina ekizibu waddukidde ku Sanyuka NBS sister oba sister company ya NBS siwe kiri yandowooza mba sikoze ensobi mu ekyo so eyo nsobi nnene nnyo kati nze mbadde ngenda kusaba oje independent wajibise independent leaning oba byebiki mu nubu sibiwuliranga nabyo mboli independent jangu mu independent leaning ojawulira enkoona wenywa okitegeera ate nogona akomawo twakutegedde tetujja kugoba kubanga Kyagulanyi waffe ffenna Kyagulanyi mukulembeze w'abantu era tajja kugoba ne Same we yajja baamuwa obukadde obusatu okitegeera naye tokyasobola kwekweka ekyo kyengenda okugamba Sauda ebyo NBS byegezamu ne bakungu bibagezaako okuddamu okuzimba byonna ebyo tebikyakola n'okutulya tebitulya okitegeera emizannyo gye mukola twagitegedde dda mugezaako okunafuya Kyagulanyi nga mukozesa amatabi nga mwefula nti mwa amatabi agasobola okubeerako chlorophyll oba amakoola amalungi aganaayamba mu kukola ebibala ekyo kifu era bakubukidde mu vetting process nti gwe tosobola kubeerako mu makoola gali mu chlorophyll oveeko ebibala ebirungi ne bakukasuka ebbali kyokka
tukwaniriza okumewo mu NUP on condition nti ogenda kuba mulungi naye era tusigala tukugamba Kyagulanyi akuli maaso emyaka 5 bino yabyogera tunakulabiranga ku bikola byo oba okomyewo batukomyewo naye ng'oyagala okulaba ekigo kisemago genda independent learning kyokka webigaana nkulayirira ogenda kumaliriza ogenze mu NRM we bakola bonna bambega ba NRM